Kino kibuuzo kigende eri mukulu wange Joseph Mayanja Chameleon. Jose Chameleon, lwaki obuntu obutono bukumalamu? Jose Chameleon, tovuganga ku mmotoka. Jose Chameleon, ovuze emmotoka nnyingi era oyina emmotoka nnyingi nga bannayuganda be bazikugulidde nga bayita mu kuwagira. Naye Chameleon, sitwagala ekyambe kye twaweesa ate kifumite ffe abaweesi. Situagala Ssekabaka tweyolera katandika okutuluma enteega. Bw'okeera n'ofuna obulabolabo okuva mu NRM naye ng'okimanyi oli ku ssente ya muyi wa musolo, oli ku ssente ya munnayuganda akuwagiridde ebbanga. Muganda wange simanyi kiddako mu bulamu bwo. Abasajja bakwata kariya yo omuyimbi nze gwe mmanyi asinga okuyimba mu Africa ye gwe Chameleon. Naye abasajja bakufudde ow'ebigere bakukakkanyiza bakuteeredde ddala ku level nti nange ate yeekolera atalina kyendi nsobola okukuwalampa. Abasajja bakusudde Kamiri, abasajja bakusudde nga bayita mu katimako akanafu, akatimako akaluvu. Chameleon oyagala nnyo okulya era olumba olulikutta luliva mu bulabolabo bwa layisi. Olumba olulita Chameleon luliva mu bulabolabo bwa layisi n'obutawa brand kitiibwa n'okwejeeguula, okuleebeeta, n'obutasiima, n'obutekkusa. Jose Chameleon, jukira Chameleon ow'amaanyi nga ne bw'aba akutomedde. Oyo Chameleon namulabako edda yatomera omwana wa boda gaali ne bamusalako abaana ba boda ne bazimukiika. Bwe yavaamu nga ye Chameleon bagambirawo musawo genda. Olwaleero Chameleon abasajja brand bagireseewa ngemabegako watuuka n'okukola kastanti kandwadde. Bannayuganda ne bakuma attention. Kitegeeza ne bw'ofa kati bannayuganda tebikyabakwatako, bakudisowninga. Remember we wagwa e Tanzania ng'ovudde waggulu ku kalina n'ogwa oba bakkuba oba wagwa bannayuganda wabateeka ku bunkenke kubanga baali bakyakuwuliriramu. Kati olwaleero ne bw'ofa teri muntu asobola kugamba RIP Chameleon kubanga okimanyi nti majority eri eno wakozesa obusungu nti bakumma kaadi ku bwa meya. Jose Chameleon, twali tumanye enteekateeka zo nti wali project ya Genosale n'olusanvu olwakuba campaign manyi olunaku lwe baalukuwa. Tetwali basiru nnyo kukeera ku makya kugamba nti omusajja eyakasiramuka ayagala bwayima mu kukulembera swala. Waliwo akatulaga nti ovudde mu NRM atosabirewo kaadi eyakasiramuka afune obwayimaamu. Gwe bw'oba olaba kisoboka. Olwaleero bakuwadde ekimotoka ki second hand bukadde nkaaga Chameleon, bakuwadde ki Range Rover tuzikugulidde ng'abawagizi bo. Chameleon, Range Rover eri mu kusuula brand yo. Nkuwadde emyezi ebiri we siikisange ng'emipiira buli gumu gitambula gitinga ow'ebitege. Kuba bakuwadde ki second hand kifuna obufu. Gwe omusajja Chameleon yali badde azitowa private jet olwaleero. Gwe Chameleon wali badde nga ne bw'oyagala genda mu nsi ya Africa yonna oba wa nga Chameleon teweetaaga kusimba nnyiriri. Ng'ogina private jet ekusitula mu bwengula n'ekutwalirawo yonna gy'olaga. Kuba olina amaanyi kasajja gwe okuba eŋŋoma. Naye Miri tomanyi maanyi go. Tomanyi buzito bwo. Tomanyi buzito bwo. Abasajja bakutte kariya yo ne bakufufuggaza bati. Kati batandise okuwazima jenjeke z'emmotoka. Beeyongera okukusula ne Kamiri twaggulira dda Range Rover. Eyo Range Rover gye baakuwadde kyamaanyi nnyo. Chameleon twaggulira dda zi Range Rover z'Escalade. Jjukira kali akamotoka ka no million no Chameleon. Kamiri, okyayina amaddu g'emmotoka gw'omusajja eyali badde kati aluubirira ekiddako.
G'omusajja olwaleero eyali badde atunuulira ekiddako obulamu bwe obusibiddawo mu kasaako kamu kati kasitanda nenywa nenvuga emmoloka kiba kiwedde. Gwe Kamiliyoni sooka weebuuze lwaki oli mwavu ng'ate ye gwe musajja akyasinza okukuba eŋŋoma. Brandi ogijeeguula nnyo, oli mu luvu nnyo, teweewa kitiibwa. Yes, Kamiliyoni mwavu, buli omu mwavu mu kiti kye. Guyinza okugamba nti omwenkana mwavu mu kiti kye okusinziira ku teepu ze yatunda oyo n'okusinziira ku linnya lye. Mu nnaku talina kaalina, naye nga ekimulemesa okubaako ne kaalina ekibatu kyasukka. Brandi agikakkanyiza nnyo mu bibatu, n'olaba Kamiliyoni omulamba nti asaasaze Brandi White ensawo. Kwegaye Kamiliyoni kavuyo. Ate nagamba Kamiliyoni mabegakaawo waliwo lwe nali ku Radio Simba mbusimanya manager wo nankubira essimu oyogera otya ku Kamiliyoni ne mugaa Kamiliyoni talina manager ayina bamuleetera sigala. Goleeta sigala wa Kamiliyoni ku dduuka toyina moral authority yogera nange, funa manager, va mu bakuleetera sigala. Ate ekirala bino byonna mbyogedde nti funa manager, naye olwaleero wafudde dde oli mulambo. Manager gw'olina okufuna alina okuba n'amaanyi agasinga n'agaba pasita okuzuukiza emirambo. Njagala ekyamagero Yesu Kristo kye yakola mu nju ya Yeyiro kituuke mu maka go oba ku Brandi yo. Yesu Kristo yazuukiza muwala wa Yeyiro yali amaze okufa. Kaakati njagala ekyamagero kye kimu kituukeko ewa Kamiliyoni, tuzuukize obwongo bwe, tuzuukize ne Brandi ye, tumuzuukizaako obuntu, tumuzuukize afune ku ntegeera emanya nti ndi kya muwendo.